lema kukwata saluuni yo ya milioni 17 ogitwala ogiteeke ziroobwe ng'oyagala okusalayo omutwe gw'enviiri gwa mitwalo egi tekisoboka tatawaana oli mu bajeti ye ya wiiki ayagala kulya omutwalo gumu 2,000 gw'oyagala gusalemu otaddeyo eziroobwe saluuni oyagala kusala nviiri za oli mulamu bulungi oli mulamu muleme kusula mu makyaki nze ebintu bino ebimu ngenda ne bibagamba ne mubitabisaako sinnajja Katonda mu equation mwali nnyo era tumwesigamako era tumwekwasa byonna yabituwa naye muleme munafuya mutuusa ku level nti ne bw'onaaba ogwomanyi nga okoze kye tuyita poorly selected investment choices ng'osuubira nti Katonda agenda kuteerawo omugongo bino tebiriimu ki bw'osiga kasasiro teekwa kufuna kasasiro asize sera afuna sere bw'onaaba ng'ozimbye kasasiro ogenda kufuna ssente za kasasiro gwe bw'onaaba ozimbye ng'oyagala sementi ensawo za sementi 10 zizimbe ekikomera kiramba ekyennyumba ekyo manya mu myaka 7 kirina okubeera ku ttaka bino tebiriimu ki si bya Bayibuli amazzi gammwe munywe ag'emikisa sinnagaanako musiibe sinnabagaana kusiiba muli baddembe tulina eddembe okusinza kye twagala gwe twolamu olupapula mu Bayibuli lukolemu obuwunga nywera ku kyayi ekitabo kya Jobu mu kifo kyo kisoma kinywe bunywi lwaki tajjamu Baluumi n'Abaluumi ne bw'onaakuulamu Revelation it is not going to be revealed through okukiteeka ku kyayi n'okinywa ekyokukola kiri eki nze mbawe eddagala the most viable commodity gyensinga okumanyira gyensinga okukkiririzaamu magezi teri kisinga ekyo osanga abantu baludde ku kintu akimazeeko emyaka 4 nojja n'omugamba kola akantu bwe kati kale singa nakutegeera emyaka 2 emabega n'omugamba obulamu bwe butyo bwe buteekwa okukola ki okutambula ng'ekintu ekimumenyese waliwo omwami awe yaŋŋamba akantu ne kantwalira emyaka ng'ebiri okategeera obulungi yaŋŋamba nti omuntu bw'oba omanyi okuyitibwako ng'era okutambuliramu teweetaaga ntuuyo ne nalabanga njerega naye ate namanya nti mutuufu yaŋŋamba olina okutuuya n'emirundi egi ng'oli mu jimu gy'olina okutwala entuuyo zo nanga buli lweweesanga ng'okola naye ng'olina entuuyo z'amaanyi manya toli mu kuyitibwako abazungu abo boolaba kizibu nnyo okusanga abazungu benjogerako the English n'Abamerika kizibu nnyo okusanga omuzungu nga yeetisse kiro 2 naye yitako eri wansi ewaffe olabe abantu abo sibayisa mu maaso tubeetaaga naye omanyi lwaki omuzungu buli weetaaga amaanyi alinawo equipment esobola okukola ekyamaanyi goloza lwaki ku container temuyita abantu ne mugikwata abantu 1500 mugijje ku motoka mugizize wansi mubona bufunyi crane ina crane yagihandlinga negijayo negiteeka wansi mu kifo ky'okutuuya n'ennyo agituddeko talina nakyakola anyigabunyiza ati peesa kwatamu najja wano n'atwala wali naye ffe abaddugavu ffe bw'osanga ng'emmotoka alambe alambe tugende agamaanyi go abamu amanyi n'okugamba nja kulinnya nve London ngende e Kampala mbyekolere n'omusanga ng'atabula omukyanga n'omusanga ng'akola ki bakuyisizza mu byoyiseemu byonna kubanga abantu b'obadde otrustinga byebiri ebina bye namenye mu bantu bonna b'otrustinze temuli mukugu waleeta abantu bakujjanjabe essajale bakusale naye ng'alinako obukugu obusinga obungi avuga booda okay kale kakati lastly nga tuwunzika aspect ya aspect ezo zonna aspect ozituwadde abatulaba lastly baali agadde okumanya byonna nga tubisaaminze app byonna tutunulire aspect ya relationship in business omuntu asobola okubeera eyo n'awasa omukyala eno n'amuweereza ssente n'amukolera ebintu ebyo butereevu nnyo twali twakola wali gundi twali twakola programu ya risk ne tumala ne tukola ne programu ya network determines your net worth ezo zonna programu singa abantu baffe bano babadde baziraba ebyo ebintu byonna bw'ojja obigattagatta bibadde bituleeta ku kintu kino kino kyennyini kye tubadde tuwogerako African proverb wegamba nti he who eats alone vomits alone semanyi oba ogimanyi mu Luganda baba eri direct bajja gitegeera osobola ogibaddira mu Luganda ne bagifuna alya yekka bw'oba olya aza balance yekka
kakati gwosazeewo bano buli kimu baba bakimanyi era be bano bannaffe tubayita ba I know it all buli kimu ekikolebwa abakikola ki abakimanyi bwogezaako okumunyonyola nga ebyo nabikola dda olina emyaka emeka 34 nze ndi wankaga mu 5 ebyo byonna twabikola byagaana byalema tolina kyoŋŋamba n'omugamba muzeeyi sooka owumule nze mbadde nteesa bwenti olwaleero ku lisiti y'abantu abasinze okutukolera ebintu ebikyusiza obulamu bw'ensi owa TikTok owa Facebook owa WhatsApp ne apps endala zonna ezikyusiza obulamu bw'ensi babadde ba myaka gyange kiba kitegeeza obulamu mmanyi gye bukola ki gye bulaga gwe waliwo ku mirembe gy'abakomboozi n'egy'abasebeni n'empale ezo simanyi bero bottom wazambala naye eyo si gye tukola ki era mbakubira omulanga omulundi ogusemba mu equation y'okufuna abakadde musooke mubasewa ku mabbali muleme na bassa pressure zammwe za ttaka gwe owaasatu mu omukaaga owaana ekikutumisa maama agenda akunoonyeza ettaka olw'okubanga yekka gwe weesiga bw'oba tosobodde kunoonya bakugu gye bali basobola kuyamba ku bintu bino ebyoggula ettaka biveeko abakadde bagenda n'emyaka gyabwe teginnatuuka ali mu ntale ze ez'ettaka n'abeera mu ntale ze eza properties n'abeera mu ntale ze eza industry n'abeera mu ntale ze eza relationship yayina n'abaana gwe wabalekera n'omudira omugugu gwo gwonna gwe walibadde weetisse n'ogumutikka kati mukadde ky'abaakola naye okukendeeza pressure eri sayidi ye kanoonye ettaka eritaliiko nkaayana eriri ekabimbiri eriri ekyegwegwa eriri ebusiya ate eryo eri agamba era agula ekibangirizi nga kinene nnyo twafunyeyo eyo eka 15 za bukadde 7 n'oweereza kakati ye n'agula eryo n'ateeka ku bbali naye mwennyini yejjako ki yejjako stress kakati ffe obadde ndowooza ekirala kye mbadde njagala okugamba nga ndi mu kuwunzika abantu baffe bano beetaaga solution ebintu ensobi yes ze bakola nzimenye otegedde gye mbadde sibamenyedde ndowooza kanjiyitemu lukwakwayo tebalina investment goals tebalina investment goals tewali era omuntu bw'omubuuza mukyoli mu kuteekamu ssente ki kyogoba agamba just ngula ttaka ssente zange zibeeremu eno gye ndi ssente teziri safe ekyo kimu ekyokubiri bano bo they prefer gambling in investment than investing in known possibilities rather odds eziri wansi n'ewaggulu gy'anaateeka ssente wabula tasobola kuteeka ssente ze mu known ventures tasobola kubanga known ventures ziri za bbeeyi ate zeetaaga abakugu zitunulamu ate tebaagala tteekamu kati ye era kati kambawe ndowooza trick fiirwa ezisooka omuntu asooka ebintu bino abikuyitiremu abikutegeeze bwe bikola otaase ekingi ekyalifudde olumu mu kifo ky'okukolimira ekonome yaffe n'okukolimira eggwanga lyaffe nga bwe liri mu katu era Uganda mulimu abagifuniddemu mu mbeera gy'erimu mu katu mweri mwennyini gwe mwogamba mweri mulimu abagifuniddemu kyova nabakoyiningidde message eno smart diaspora investors mulimu abantu abatonotono eddala ng'olubatu tebawera na 10 naye nga bo baali agadde okumanya butya bwe tusobola okuinvestinga obulungi mu ggwanga lyaffe mu katuubagiro lyekalimu mu katuubagiro mweriri mwe twagala okulinvestingiramu kuba ne gavumenti zennyini ze baagala ne bwe zinaaba zizze teri byamaanyi bigenda kukyuka of course kyemmanyi kiri kimu nti ne luli economy we yabeerera ey'amaanyi waliwo mwalimu era abaavu ne kati lweryenjebuse era mulimu abagagga oba ntegeerekeka because way back twali tetunazaalibwa nga batugamba essente ya Uganda yalina value naye era waliwo abaavu ne kati lweseebengeredde era waliwo abagagga so kitegeeza ki nti plans zo ne goals zo ze zisobola okujja mu bunnya nkoba za mbogo zokka mu bunnya thank you kati bakyuse goals muve mu asset acquisition nyina akataka egindi nyina egindi egindi nyina n'egindi egindi nyina emmotoka egindi nyina ekyuma kyakasoolo egindi ng'ogenda obigattagattamu oli mu kye bayita asset acquisition sente zaffe zirina kgenda mu financial assets ezi 3 esooka tuli mu stocks sente zaffe ziteekwa okubeera mu cash ebiseera ebisinga wano we basinga okusuulira bagiyita nnanga oli agamba kuŋŋaanyiza sente zange kati ziweze
ziwolekedde okutokomoka era wano we bakolera ensobi sente amazo zikuŋŋaanya era babuuza kati kiki ekiddako nga mmaze okusolooza sente zange nabagamba bw'oba tosobodde kutandika kampani making sure sente zo zirina kampani mwe zikola ki mwe ziri bw'oba ng'oyagadde kumanya stocks lema kugaana ku investinga mu kintu olw'okuba tokimanyi ennaku zino ebintu biri online ennaku zino ebintu osobola okukola ki wabula ate kyembakubiriza tomala gateeka ssente mu buli kampani ekusaze muki mu maaso mu Uganda Capital Market Authority erina companies ze ya listinga wansi era zimanyiddwa ndowooza ne bwenzimenya mba sirina nsobi gye nkoze yep. British American Tobacco Uganda, Bank of Baroda, DFCU, New Vision, Stanbic, National Insurance Corporation, Umeme ne Cipla Quality Chemicals. Kakati bwe tubanga tutegedeze zino sente zino companies je tulina okuteeka sente zaffe muleme kugula kiboozi buli kiboozi ekiyitawo nze ebibozi ntera bita bya boda buli kiboozi kyowulira ku ggwanga Uganda gwe okikkiririzaawo olw'okuba ogenze ku Facebook n'obaako babayita ba motivational speakers ennaku zino bannange bameruka balinga butiko buli wootunula bwoti nze motivational speaker osobola otya simanyi okujja sente mu musaala n'omubuuza oli motivational speaker bintu ki byokoze mu bulamu byosobola okusimbako essira n'ogamba zino principles nzigezesezza zikola bwe ziti abamu atuuka n'okutuuka ku mutendero gw'okweyita motivational speaker naye nga mu background eri ewaffe mu Mbiriizi Land Road akyamubyanza naye motivational speaker abuulira abantu bwe batetenkanya omusaala n'osobola okugufunamu so tuve mu gambling mu kuinvestinga tugende mu kuinvestinga mu known ventures oba ze tuyita known possibilities kubanga ebintu bino bisoboka ekyokubiri ndowooza wano tubadde tugezaako kuleeta solutions ez'ebizibu byaffe mu families friends ne ba brokers aba Facebook tufune abantu abakugu nga bwe tulina ba family doctors nga bwe tulina ba family lawyers nga bwe tulina tufune ba financial advisors obeere n'eriiso eryo eritali oli London obeere n'eriiso eriri e Kampala ng'omuntu oyo asobola okugendayo sigambyeko mutunzi wa ttaka financial advisor aba talina kyatunda okujjako amagezi era wakugambira mbu nnyina poloti zange simanyi ziri gindi oyogoba ayagala kutunda poloti ze tayagala kukuyamba kubanga nze bwe njija Ibra ne nkugamba nnyinawo obutaka bwange busatu ngulaako kitegeeza nkuguza poloti sikuguza ki magezi sikuguza ofunemu wabula nkuguza kujjawo kyenkola ki kyentunda mufune abawiba ekyo nja kiddamu get someone who is called a mentor. Someone who is what? Get a mentor. A mentor. Masomero ganjawulo gye twasomera waawukana mulimu abeewaffe eri Rakai waliwo abawano mu Kampala waliwo Kampala Parents ne Kabojja ebigambo byange kigambo kiri mentor ne nze nkiise mentor bwentyo bwe nkyagadde omuntu oyo mulimu W somewhere tewali mentor abantu omuntu oyo wa mugaso nnyo ate nga tebaba babbeeyi bw'obanga osobola okukwata essente n'oziwako jjaawo n'akwawula ye muntu y'omu g'osobola okuwa $50 n'omugamba vuga njagala ogende embalala Rushere ontuukireyo ndage faamu eyo yonna ginnambulire njagala kumanya nga kizinnagisasula eri waafu sente ze njagala omuweereza ekyo kiveewo